bugenze okukyanga abakkiriza beebuludde ebiggwa by'abajulizi e Namugongo okwetaba mu kusaba kw'okujjukira abajulizi nga wano mwe mubadde n'abakulembeze b'enzikiriza abavudde mu mawanga ag'enjawulo, bannabyabufuzi awamu n'abantu ba bulijjo. Ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo ekya Nakiyanja, abalamazi baaniriziddwa Bishop Moses Banja atwala obulabirizi bw'e Namirembe nga n'ekiggwa kino mwe kigwa ng'abasabye okwefumiitiriza ku nsonga ezaaviirako abajulizi okuttibwa, nga yeesigama mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'e12 olunyiriri olusooka ne Yokaana essuula ey'e13 akulembeddemu okubuulira ku lunaku luno. Kitaffe mu Katonda Henry Ndukubo okuva e Nigeria asabye abalamazi okwewangayo obuteebalira nga baweereza Katonda era n'asiima abo abatindiza eŋŋendo okutuuka mu kifo kino. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ono alaze ennyiike olw'okuyigganya eddiini ky'agamba nti kikyaliwo nakati, kyokka n'ajjukiza abakkiriza nti obulamu bwabwe buli mu Kristo nga tebalina kutwalibwa byansi, n'asaba okwewala enguzi n'obulyanke. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. And for their sakes, I sanctify myself, that they also be sanctified by the truth, the word of the Lord. Essuula ey'ekumi tusoma ku nnyiriri olw'ekumi naye kaakano buliga gy'oli. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Kitaffe mu Katonda Stephen Kazimba Mugalu yeebazizza gavumenti ya kuno na bonna abakoze ekisoboka okulaba ng'ebbanja eribadde libangibwa ekkanisa ya Uganda ku kizimbe kya Church House liggwaayo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.